Abaserikale mu kibuga Kampala enkoko bagikutte mmwa ne basiba obugwa mu nguudo ng'omuntu awali talina kitambuliisa asanze akaseera akazibu okubayitako era nga bangi balagiddwa okudda gye bava wakati mu kwemulugunya. Okwawukana kwonna gwabadde olunaku olw'eggulo obuguwa busibiddwa ku nkingizi z'ekibuga Kampala nga ku luguudo lwa Namirembe okumpi n'essomero lya Lohana kabadde kayisa nnyo nga abavuzi b'ebidduka beewozaako okubaleka era bangi bakwatiddwa. Waliwo n'omuyindi akwatiddwa ng'agezaako okukwata abaserikale akatambi kyokka ng'akanze kwewozaako nga si wansano ku mazzi era ateereddwa kabangali n'atwalibwa. Omuwendo gw'abantu abadde bazze mu kibuga gubadde mutono ddala bw'ogeraageranya n'olunaku olw'eggulo nga kyandiba nga kyavudde ku mbooko ez'abaswanyuddwa. Waliwo n'abasaza amagezi ne bayingira ekibuga Kampala kyokka nga bano poliisi batwalaganyiza era gye biggweredde nga bakutte. Ebintu bino tebitaliza n'abatembeeyi ku luguudo lwa Bulurumu ng'olwadduukadduuka bye babadde batunda babadde babirekawo nga bisaasaanye mu luguudo. Alaze okunyolwa olw'engeri poliisi gye bakwatamu ate nga badde bazze kunoonya kyakulya kubanga omuggalo bagugenda kunywa tebeetegese. Tunoonya abaana mmere. Hakuna chakula, hakuna tunazina kula, tutafanya namna gani? Sawa zino azza kugambye vaa kolerewa. Kati wali wino bagambe tugende wali tifo wino kati bagala kati wino tute tugenda kuliawa. Atondo ndi mutagala. Tata abana nze mama abana. Ngenda wa. Tupangisa twina wadde 10. Kikuma otajinja kibamigo. Abadde ovaawo mpitewo ku luguudo lwa Nakivubo Ben Kiwanuka Kiseka ssaako ne paaka empya abaserikale babadde bakabagana n'abantu abadde bazze mu kibuga. Kino kiwaliriza abaduumizi ba poliisi ab'enjawulo okukozesa ebizindaalo nga balagira okudda ewaabwe. Embeera esigadde ya kimpowooze ng'enguudo esigadde nkalu nga kabangaliza poliisi bakira zeetalanga Namutala omunyageko ente. Disani Mutyaba, Lugendo Crispo ssaako ne Ronald Kasasa ne bakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.